Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tubalamusiza nnyo era mbalamusiza nnyo baganda bange abooluganda ab'ebitiibwa abatuwuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mukadde kano tugenda kuba nga twatuusaako enzivunula eya surati Falaq. Essula eno Falaq ssuula eyina aya 5. Essula eno eyina aya 5 naye nga essuula ey'amakulu ennyo, era essuula gye tulabira ddala nga essuula envumuzi, gye tulabira ddala nga ddagala, gye tulabira ddala nga kuwonya kwereere. Sometimes abantu abamu bajja ne balowooza ne baba n'endowooza egamba nti essuula okuba ey'amaanyi erina okuba essuula nga mpanvu, erina okuba essuula nga nnene, ng'omuntu agisomera obudde obuki obuwanvu. Abantu abasinga obungi balowooza nti ge makulu gaaki g'essuula. So essuula ne bweba ntono, yo Allah yateekateeka ebigambo bye nga bya njawulo era nga bya makulu era nga bya maanyi. So ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala tebiriiko nti bino bitono bino bingi. Kyobula nti abasinga obungi singa ayita omwalimu n'amugamba nti jangu obeere ng'onsabirako oba onnombere ku dduwa, omwalimu n'amala agenda n'amugamba ngenda kusabira oba ngenda kulombera edduwa, omwalimu ne kamutanda n'asoma surati Al-Fatiha, abasinga obungi gye tuyita alhamdu, n'amugamba nti mmaze okusoma, omuntu oyo bw'abanga mulwadde ngayagadde bamusabireko, wallahi ayinza obutakakasa nti kye basabye kituuse. Lwaki? Olw'okuba alhamdu alaba nti ssuula nki nnyimpi. So ng'ate alhamdu gwe giraba ng'ennyimpi naye ng'ate mpanvu. Era essuula eyo mu bufunze abamu bagiyita alhamdu, abalala ne bagiyita al-Fatiha, gonna matuufu, naye essuula eyo ekituufu eyitibwa shifa. Era nga omuntu bw'abanga agisomye ng'akakasiza ddala tikyagisomedde Allah tabaraka wa ta'ala alina omwanukula era emukolako shifa. So ensonga lwaki nkugamba nti essuula eno Falaki aya ziri 5 naye nga aya nkulu. Aya ezo Nabbi sallallahu alaihi wasallama era yazikozesanga. Nabbi yali mu kitundu ekyalimu abakyala abaakozesanga ennyo amalogo nga basiba ebifundikwa byabwe nga bye babifuuwamu mu ngeri y'eddogo likwate Nabbi. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama era yakozesanga nnyo essuula ezo. Essuula ezo nga ziddiringanye gattako surati nga gye tumanyi Naasi, eyo nayo kya buvumuzi. Bw'ogattako eno n'ogattako surati Shifa gye tuyise Al-Fatiha, amazima oba omaze okugatta bwe liba ddagala oba ogasse ebikolo ebikambwe. So essuula ezo, essuula gye tugenda okulaba Falaki tugisoma singa oba okakasizza nti ologeddwa oba waliwo amalogologo oba bakuteze malogo, essuula muganda wange mukadde wange temanyi kye bayita bintu ebyo. So ate sigamba nti beera ng'olowolereza nnyo nti bakuloga. Si kirungi kubeera ng'olowolereza pekasa nti bakuloga nedda. Ate era sigambye nti gisome nga waliwo ddogo lyokka, nedda. So si kirungi kubeera ng'olowolereza essaawa yonna nti bakuloga, wabula gisome oluvannyuma lw'okukakasa. Bw'obanga ogisoma nga nniya yakulogerwa, gisome oluvannyuma lw'okukakasa
nti ddala waliwo obuzibu obutuuseewo. Okugeza katugeze oyinza okuba nga olina edduuka, olina hotel, olina wakaawo, okola ki n'ozuuka nga bakuteereddewo ebintu ng'ebyo. Kwata ebintu ebyo bijjewo, soma surati falaq, soma nas, soma shifa, ojja kuba nga okola ki ng'otereera. Essula ezo tuba nga tuzeegattako nnyo, sula nnungi era kya buvunuzi. Kitwale nti kiteeke mu mutima gwo nti Allah yakuwa eddagala ery'okuba nga tologebwa. Allah yakuwa eddagala, yakuwa obuvunuzi singa oba ologeddwa. N'olwekyo ne mbeera nga mbakubiriza okuba nga essula ezo tubeere nga tuzikozesa ng'eddagala lyaffe. Essula eno etandika bismillahirrahmanirrahim ku linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala omusaasizi ow'ekisa ekingi. Lwaki tumuyita ow'ekisa ekingi Allah tabaraka wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala ndwa tetugenze wala kikulaga era bw'ofumiitirizaamu kikumala okumanya nti Allah tabaraka wa ta'ala wa kisa kingi. Kuba Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yagabirira omuntu ne bukyenkya ku makya n'alya ekyenkya, n'alya ekyeggulo, n'alya ekyemisana, n'alya ekyeggulo, ne yeebaka n'amuddiza obulamu, naye nga ne gwabikolera byonna byonna tagambyeko nti alhamdulillah, nga tamwebazizza nako, tamusinzizza nako, ne olw'ekisa kye Allah tabaraka wa ta'ala olw'okuba nti alina ekisa ekingi ekyakulembera obusungu era n'abeera nga amusaasira. Naye ate ku lunaku lw'akhera oba ku lunaku lw'enkomerero Allah tabaraka wa ta'ala agenda kuba nga asaasirako abo bokka abaamutegeera, abategeera amateeka ge. Agenti aya esooka nti kul, gamba gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ti a'udhu neeyuna birabbil falaq, eri omulezi w'amatulutulu oba omulezi w'amakya. Amatulutulu mu kutegeera amangu, amatulutulu bwe budde bw'oku makya naye nga akasana tekannavaayo ku makya wabula ng'obudde obwo busaasaana, nga bukyaliko akazikiza naye ng'ate bukedde busaasaanye, ge tuyita amatulutulu. Kati wagamba nti kul, gamba gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama a'udhu neeyuna birabbil falaq, eri oyo omulezi w'amatulutulu oba omulezi w'obudde obw'okumakya. Minni, omponye, sharri, akabi, ma khalaka, akali mu ebyo ebitonde bye watonda. Obubi obusinga bwonna tubujjera mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala bye yatonda, kubanga omuntu yennyini asobola okuloga munne ate ng'era Allah tabaraka wa ta'ala yamutonda, kitonde kya Allah. Katugeze ensolo eyinza okulya n'ekusaanyaawo naye ng'ebina bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga lwaki nti minni sharri, omponye mu bubi, ma khalaka, obwe bwakola ki bwewatonda. Aya episode naga nti wa minni sharri ghasiqin iza waqaba, omponye ne mu bubi bw'ekiro bwe kiba nga kikunidde, omponye ne mu bubi bw'obudde obw'ekiro bwe buba nga Allah tabaraka wa ta'ala nga obukunizza oba nga obuzibizza. Nsaba omponye obubi obulimu. Obudde bw'ekiro ffenna tubumanyi nti budde si bwangu nnyo. Omutemu, abatemu abasinga batega kiro, abalabe bonna abasinga ba kiro, ababbi ba kiro. So waliwo ebitundu ebirimu ensolo enkambwe ekiro tuzitya, abasezi ba kiro. Kakati ekiro ne kiba nga nakyo si kyangu. Ensonga lwaki nti yagamba nti wa minni sharri, era obeere ng'omponya ghasiqin iza waqaba, ghasiqin iza waqaba, mu budde bw'ekiro bw'oba nga bukunidde. Aya eyokuna negamba nti wa minni sharri, ne mu bubi, nafaathaati fil uqadi, ne mu bubi bw'abakazi abo abalogo abafuuwanga mu bufundikwa. Abakazi abo bagezaako n'okuloga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, baali nga balogo nga basiba bifundikwa nga babifuuwamu olw'okukozesa eddogo lyabwe.
neno aya nega nti wamin sharri era oberenga omponya nafathati fil uqadi obubi bwabo abakyala abalogo abafuwa mu bifundikwa. Ndowooza owulira essula eno nti ddala ddagala ery'eddogo. Wamin sharri ey'okutaano nega nti wamin sharri era omponye hasidin, wamin sharri hasidin era omponye n'oyo ow'ensaalwa iza hasada singa abanga asaaliddwa. Waliwo okusaalirwa okubi, ng'oli bw'asaalirwa awulira bubi ku kintu kya munne, ate ne yasaalirwa nga tawulira bubi wabula nga yasaalirwa ng'ayagala ate akole afune ng'ekyo oyo kyakoze nga si mu bubi. Nyeri yasaalirwa nga tagoba na kukola afune ekyo wabula n'abeera okuzimba buzimbi mutima ekivaamu kwe kuloga. Aya ega nti wamin sharri hasidin iza hasada, n'olwekyo ensaalwa tubeere nga tugyewala. Era haditha ega nti wa iyakum la hasada, mbewa zaaki mwewala ensaalwa. Naga nti fa inna la hasada, mazima nno ensaalwa gye muli mbi nnyo, egenda kubanga bakola ki ng'ebalya obanga eri emirimu gyammwe egenda gisaanyaawo mbi nnyo. Kama taakulu nal hatabi, nga omuliro ogulya ki bwe guli enku. Ensaalwa nki mbi, tubeere nga tukola ki nga tugyewala. Eno aya nnamba eyogera ku nsaalwa, hadithu eri ya nsaalwa, so tubeere nga tukola ki nga twewala ensaalwa embi. Wamin sharri hasidin iza hasada, otuwenye n'ow'ensaalwa bwanga akoze ki ng'asaaliddwa. Eyo nno ye surati falaqi mu bufunze. Nabaga nti tuvunula buki buvunuzi Qur'ani, naye nga insha Allah tujja kudda n'okugaziya aya ku aya, tubeere nga tuzibatuusaako mu bugazi bwazo, nga aya otegera bulungi okunnyonnyolwa kwayo oba obugazi bwayo weefundikirira. So tusabe Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obulamu, abeere nga atuwa okutegeera, abeere nga atuwa okumanya, atulekemu okwagala, atulekemu okumwagala n'okumutegeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Balambira okubeera nga munywerera ku Allah tabaraka wa ta'ala, omulezi w'ebitonde byonna.